Omulungi Yesu yeebazibwe mikwano mwasibye mutyeyo mugye baleka emirimu kansobe nti muli bulungi nange ndi bulungi olw'ekisa kya Katonda amanya Favor Max yes era nga nalokoka nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange mbalamusizaako nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ye era nga nyongera obbajjukiza Yesu Kristo abaagala nnyo ye mukwano tewali akwagala kusinga Yesu amiina Yesu n'olwaleero nzize neebaza mwenna abawashinga videos abaziraba abakomentinga abalikinga abasubscribinga Mukama abawe nnyo omukisa mikwano naawe atana subscribinga atana likinga atana commentinga kikoleko amiina ate era osharinge kasita buba nga obubaka tebukoze bubi Mukama ajja kuwa nnyo omukisa amiina Yesu omulungi yeebazibwe amiina n'olwayo nkomyewo okusharinga nammwe ekigambo kya Katonda ate era tweyongereyo obuziba mu kusaba Bayibuli etugamba nti tetweralikira kigambo kyonna naye okuyita mu kusaba awamu n'okwebazanga awamu n'okwegayiriranga betwaga bitegeezebwa eri Katonda n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa ginaakuumanga ebirowoozo byaffe n'emitima gyaffe mu Kristo Yesu amiina so kiri part of us okubanga tetukoowa kusaba tetukoowa kusoma kigambo kya Katonda tetukoowa kwegayirira tetukoowa kusinza Katonda tetukoowa kulindirira Katonda Mukama waffe yeebazibwe amiina so katusharinge ku kigambo kya Katonda then ate tukiyigeko then ate tulabe nga tukyegayiriramu Mukama atuwe nnyo omukisa omwoyo mutukuvu nga wana batusobozesezza amiina tugenda soma tusome mu Isaaya tugenda soma mu Isaaya 4 essula 4 olunyiriri lwa 31 amiina lugamba bwe luti naye abo abalindirira Mukama baliddamu buggya amaanyi gaabwe balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu balidduka embiro ne batakoowa balitambula ne batazirika Mukama waffe yeebazibwe agambye nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe amiina balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu amiina era balidduka mbiro ne batakoowa balitambula ne batazirika amiina mu byonna tuba tulina okulindirira Mukama yesu oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu olina woyita yes ekigambo kino kituzaamu amaanyi ate era kitulaga butya biki bye tugenda okufuna mu kulindirira Katonda amiina agambye nti abalindirira Mukama balizzibwamu obuggya amaanyi gaabwe amiina tewali muwanguzi atalindirira kwano Yesu yeebazibwe wabeerawo ng'olina okulindirira waliwo esala gy'osaba Mukama n'agiddamu at that time wabeerawo esala gy'osaba n'oba ng'olina okulindirira ku Mukama Katonda amiina so Bayibuli etugambye nti abalindirira Mukama so baliddamu buggya amaanyi gaabwe balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu balidduka mbiro ne batakoowa balitambula ne batazirika amiina so mu lugendo luno lwe tulimu tulina okuba nga tulindirira Katonda tulina okuyiga okulindirira Mukama amiina tobivaamu towanika togamba nti leero nsabye nnyo nga tannakikola leero nsabye nnyo nga sinnakyuka amiina eyo oyinza okuba osabira bulamu bwo bwa mwoyo ng'olaba tebunnakyuka lindirira Katonda amiina oyinza n'okuba essalayo yaddibwamu dda Mukama yeebazibwe nga yaddibwamu dda akaseera tekannatuuka butuusi ak'okuba nga mu nsi ey'omwoyo yaddibwamu dda
osobola okuba nga olota n'ebirooto eby'obuwanguzi nga weebuuzayi nga mu nsi ey'omubiri sibiraba. So bw'owangula mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri kiba kiwedde. Amiina, kiba kirindirira bulindirizi ku manifestinga kubeerawo, naye nga eri mu nsi ey'omwoyo kiba kyabaawo, kiba kyaggwa dda. So teweetabangula, tova mu Kristo, nywerera mu Kristo Yesu. Amiina, kuzzaamu amaanyi, lindirira Katonda. Amiina, tulina okuyiga okulindirira Katonda. Amiina, tulina okuyiga okulindirira Katonda. Amiina, yes, lindirira Mukama. Amiina, buli mbeera yonna yonna, because ne wobeera na mwana wo